Kaakati kino mbadde sikirabangako. Mu butuufu kino nze nakoma kukiraba ku mbaga ya Elizabeth. Omulalu aguze eggaali, omulalu aguze entambula, omulalu avudde ku bigere, akooye okutambuza ebigere n'agula eggaali mpya tuuku kaveera. Okumanya ate ono omulalu yeeyongedde okulumya balalu banne, bamuwadde ne lisiiti. Bamuwadde ne lisiiti kati ono gwe bayita Plan D Mulalu. Plan D Mulalu. Ono gwe bayita Plan D Mulalu. Ono Plan D Mulalu nga bw'omulaba mu katambi awo yeeyongedde okulumya balalu banne. Yeeyongedde okulumya balalu banne. Akutta omusimbi ogutokomoka kashi, oba yaziggyeewa, oba yazironze, oba zaazisonda, teri amanyi. Yeesitudde ne ssente ze ng'azirina wano ku bbega. N'agenda e Katwe, n'asonga ku ggaali gy'ayagala, ne bamugamba ssente zeegula, n'agisasula, ne bamukolera lisiiti, n'atambula n'avaayo n'eggaali ye. Kati abadde agenda mu kkubo, abantu ne bamusanga ne bagamba bannange, ono si mulalu alina eggaali, omulalu eggaali agiggyeewa. Bagenda okumubuuzabuuza awo nga bagamba nva kugigula. Mukazi n'abagamba nva kugigula ne lisiiti yiino, lisiiti yiyo agibalaze ng'ava kugisasula. Eggaali eyo ya bbeeyi, eri wakati w'emitwalo 60 ku mitwalo 45. Eggaali ezo ziba za bbeeyi. Olaba buno obucyenja bwe buli mu mitwalo 345. Eggaali ya bbeeyi. Eky'omukisa omulungi, bano abantu badde bagenda kugibba eggaali yo n'omulalu, naye waliwo owa booda abadde amumanyi nga gwasula oyo omulalu we wali ne siteegi yoyo wa booda abadde amumanyi, era n'akwata eggaali ye n'ayeesiga owa booda gw'amanyi, n'agimuteekera ku booda agivuga agitwale, baneesisinkana eri ku lusooto. Okitegeera kubanga bw'atambula nayo mu kkubo ng'agirina, abantu bayinza ogimuggyako, abantu bajja kugibba. Kakati kansooke nkutuuseko Plan D Mulalu omulabe ayongedde okulumya balalu banne kubanga ye avudde ku bigere. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Bannaaye omulalu yuyo ava Katwe gula ggaali, yeegulidde eggaali ye ne lisiiti ne bagimuwa. Sokolaga abantu lisiiti, banne mujaba lisiiti. Omulalu ava gula ggaali ye, mulekere eggaali yo omukazi agende. Bannange ndooza mulaba omulalu ava Katwe gula ggaali, abayaaye bamugoberedde kuva e Katwe bagala gibba ne lisiiti. Yuyo alinya booda, wamalinya booda ogende. Teekako akagaali wamma ndooza mukirabye. Zenze Kasandamaani amanyi amawulire agaffe e Kampala wano. Alina lisiiti ye, alina lisiiti ye banendoza mulaba wa booda yuyo. Amusibirako gaali ye, yafunyemu kasenteko oyo mulalu yuyo. Agenda waka akakolereko emirimu gye, akoyo tambuza ebigere bannange. Ndowooza abantu bonna mubalaba bakuŋŋaanye beerolera omulalu ajja wa ssente ezigula eggaali. Ndowooza mumulaba n'owa booda amumanyi asibyeko eggaali ye. Baba ndowooza omulalu ndowooza omumanyi baba. Naye atuule naye omutwale. Oyinamu eza booda wamma? Toyinamu za booda? Obadde oyinamu zigula kagaali? Wekiri wamagenda ababbi badde bakubyeko, genda wamma weeraba. Kakati muli eyo mukeera ku makya mu ttumbi, okeera ku makya ssaawa 12, 11, onnyuka ssaawa 3, ssaawa 4. Naye emyaka gy'okoledde toli muntu gwali ofunyeyo yadde ennemuzira kisoomu akukina akugamba nti bwana paatu kankuwa akagaali kano oba akapiki kano okasasulenga mpola mpola, oba nkuweemuwa
n'agasente ke mukolerera ng'ate mukola nnyo tosobola kufissawo zigula ggaali. Ebintu bya Katonda bizibu, ebintu bya Katonda bizibu. Katonda alina ebintu byakola nga bikwewuunyisa. Olaba asobozesezza omulalu okusonda ssente n'agula eggaali. Ssebo, nze nno ensonga y'omulalu ono okugula eggaali temugirabanga kyakusekererwa. Mubeemu ekimu kye mwegiramu. Mu nsi ya Katonda eno omuntu okutuuka ku kyayagala alina okwerumya. Alina okwerumya. Omulalu oyo omulaba takola. Akasente kaafuna oba asabiriza oba alonze ateeka okuba nga badde akasonda. Mulowooza ssente eziguze eggaali omulalu azisondedde ebbanga ki? Bw'aba nga mpozi abe nga yazironze oba nga yazibbye. Ebyo byonna bisoboka. Naye ekyokubba tukiteeka ebbali. Bano abalalu abamu mulimu abantu ababawa. Jjukira omulalu asobola okutuukira n'akusaba n'akugamba mwana enjala ennuma n'omuwaayo 5, n'omuwaayo 2, n'omuwaayo 100. Eriyo asobola n'omuwa 1,000. Eriyo abantu nga bagabi. Mulowooza omulalu ono ssente zaaguzeemu eggaali azisondedde ebbanga ki? Nze kyenjegedde ku mulalu ono tulina okwerumya. Abaddewo nga naye ekintu ky'ayagala mu mutima gwe ndowooza ng'ayagala okufuna entambula. Ng'ayagala okuvaako ku bigere. Oyo ssebo takyali mu lubu lwammwe. Oyo ssebo bamuyita Plandi Mulalu. Takyayagala kutambuza bigere. Agambye kanneerumya ensonda akasente ngule eggaali. Kituukiridde agiguze. Katonda amusobozesezza. Amusobozesezza naye eggaali eno tagyegulidde. Bagenda kugibba. Bagenda kugitwala. Era olaba nga bw'abadde agiguze ng'alina w'atuuse beesombye nga baagala okugimuggyako. Singa tewabaddewo wa booda abadde amumanyi babadde bagimuggyirako awo. Babadde bagimuggyirako awo ne bagitwala. Naye kikoze obulungi nti waliwo wa booda abadde amumanyi yamutaasizza. Era agambye sigenda kugendera ku booda eyo. Nze ngenda ntambula mpola mpola, bino nabimanyiira. Eggaali yange nja kugisangayo eri gye tubeera. Era omulalu agenza atambula bukolokolo mpola mpola. Tayagala nnyo kusasamaza abantu. Omanyi ebintu bino mubiyigiremu. Ensonga y'omulalu njagala mubimu kimuyigiramu. Eri omuntu agula ekintu n'agula akamotoka n'akuba abantu enfuufu. Omuntu agula emmotoka endabirwamu olugiguze bw'ati endabiramu ne zibeera wansi n'atumbula omuziki atambula amagamaga bw'ati kugamba mulabe nti yaguze. Naye bw'ogulanga ekintu sigala ng'oli loki. Omulalu ono mumuyigiremu ebintu bino. Omanyi muyisobola okulaba bino ebintu ng'ebyagu naye ssebo bino ebintu bye bituukawo mu bulamu buno obwaffe obwa bulijjo. Bw'ogula ekintu olina ate kuwalampa abantu. Yandibadde agamba nina okugenda nga engaziwa ate Plandi Mulalu nguze eggaali. Naye agambye kangende nga ntambula mpola mpola eggaali yange bagitwale nja kugisanga mu maaso. Era agenza atambula mpola mpola. Owa booda agivuze munne beemanyi. Kwegamba kale amumanyi nti oyo omulalu alina wa stage nga weyeebaka. Naye nga nkimanyi bulungi nnyo nti eggaali eno balina okugibba. Eyo gyo balina okugibba. Naye bagamba nti atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Naye ssebo naye alina so byebyo ebiri ku sayidi ya Plandi Mulalu yeeyiyeemu eggaali mpya era n'ayongera okulumya abantu. Yeeyongedde okulumya abalalu banne abali eyo abatalina kye bakolerera mu bulamu. Ssebo n'abalalu nabo baba ne bakolerera. Olina akeera ku makya nga mulalu n'agamba nange njagala okubaako bwe nti. So kikuwa ekyokuyiga embeerayo n'omulalu. Temumusekerera temwewuunya nnyo. Naye mu nsimu ya Katonda eno olina okuba naawe ng'omuntu olina ekiruubirirwa buli level yonna yonna gy'oliko. Kati ye ng'omulalu kapasite gye naye alina abadde alina kyayagala era akifunye ate nga mumativu. So mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo. Basubscribers bange abalungi abakuumira ku mukutu guno. Eno ye number 1 y'amawulire agali unfiltered, agatali edited, tetuwaayiriza tetukonjera. Ng'ekintu bwe kiri bwe nkikuleetera ekyo mukimanyi.
mwebale kumpagira, mwebale kunsupportinga. Njagala tuweze ba subscribers 4,000 ate tuyoke tuselebrate. Bwe tunaweza ba subscribers 5,000 nga nsalayo ka keeki nzaani gwe muwagidde bwe muti. Nsiima nnyo laavu yammwe gye mundagira gye mumpa. Mukama Katonda abankumira bampere kye musinga okwagala. Mubeere bulungi, mweraba.